Semaka akoze kino nga kati naye mugenzi ye Ssekabira Fred nga basse bawerera ddala bataano nga ye wa mukaaga nga bakumyeko omuliro bonna ne basirika era nga yasoose kutunda pikipiki ye n'asasula ababadde bamubanja ate abo babadde abanja n'abasaba ssente baziweeyo mu maziika gaabwe. Abafudde kuliko Semaka Ssekabira Fred, mukyala we Winnie Mbeda, abaana okuli Nakamya Helen abadde asoma ekyokutaano, Peace Nakabira nga abadde mu S2, Gloria Nabulia nga abadde mu siniya ya mukaaga, wamu ne Naggunje Shivani abadde mu kibiina ekyokuna. Omwami n'omukyala babadde obutakkaanya mu maka, ng'omwami ye agamba ayagala omukyala batunde, naye ng'omukyala agamba nnyinawo abaana sisobola kukola ki kutunda. Omwami n'atabanguka n'agamba akakati kantule piki yange nina amabanja mangi naye sisobodde kukola kintu yange. Era omwami n'atunda piki n'asasula bonna abadde bamubanja n'abagamba mujja kujja enkya mukole ki munziike. We tutuukidde ku kyalo kino ng'embeera yakiyongobera okuva mu batuuze nga abasirikale b'ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju bazze n'embwa enkonzi y'olusu nga bakira bakebera ekifo kyonna okusobola okuzuula ekituufu. Takola kitambulako wadde okujjako ewaffe ne baganda be bennyini awaka abadde ng'akola abagoba ne tumugamba lwaki tovaayo omuntu atakwagalira abantu oba omunoonyako. Abatuuze bagamba nti bawulidde ekibwatuka ku ssaawa nga 8 ez'ekiro ne balowooza nti bbomu yeebwatuse nga bagenze okufuluma nga nabbambula w'omuliro atikuddeko akasolya k'ennyumba abagenzi mwe babadde n'akakasuka wansi. Nti waliwo ekintu ekibwatuse mu ssaawa ezo z'engambye wakati w'essaawa 8 n'omwenda era abasobodde okudduukirira basanze omuliro gukutte ennyumba ne baguzikiza naye ng'ekibwatuse kibadde ky'amaanyi nnyo okusinziira ku babadde bawulirira ab'emirirwano era kitikudde akasolya k'ennyumba ne kabeera nga kagwa. Bagamba nti Semaka Ssekabira ne mukyala we baludde n'obutakkaanya nga Ssekabira ateebereza nti mukazi we alina omusajja omulala nga yayagala n'okutunda amaka gano wabula omukyala n'amulemesa era ng'amaze ebbanga nga yeewera okubakola kye balifa balojja. Okubeera nti ekizibu kino kyaguddewo kuva ku mbeera z'obutabanguko mu maka. Omwami abadde ayina endowooza ateebereza mukyala we okubeera nti ayina omusajja gwe yeekobeesa naye naye nga tugezzaako okumunyonyola ebbanga ddene nti ebintu by'oteebereza obuteebereza si bituufu naye nga talina muntu n'omu gwawuliriza. Babakulembeze b'ekiro okubadde mmeeya w'ekira Julius Mutebi Nsubuga n'abalala bogedde ku njege eno ne basaba abafumbo okukomya obutabanguko mu maka kuba bwe buviirako n'okuttiŋŋana. Abaami bannange singa ofuna obutakkaanya n'omukyala ensonga zitwale bazadde abazaala omukyala oba okuzaala basobole okubagoyikola n'obutayingizaamu baana mu nsonga zammwe ng'abakulu kuba kati munnaffe kye yakoze kibi nnyo. Abaami kituwe ekyokuyiga nti ne bwoba ofunye obutakkaanya ne mukyala wo omukyala mulekeewo ng'otambule okole ki omulekeewo kubanga oredde omuyinamu abaana naye ekikola kye yakoze eky'okweggalira mu nnyumba ne famire yonna n'agyokya nze nga kansala Mutaasa nkivumirira, kansala Mutaasa Yusufu nkivumirira ne Ssekuvumirira. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirano Luko Eisigire gwe tufunye okuyita ku lukomo lw'essimu akakasizza enjege eno n'ategeeza nti poliisi yabakanye edda n'ogwayo ogw'okunoonyereza. Ebirambo 6 nga kuno kwe kwabadde ogwa nnannyini maka Mwami Ssekabira Fred ne mukyala we Gonja Winfred abafiiridde mu muliro guno. Sinamanya kyaviiriddeko omuliro guno okukwata naye okutegeeza okuba nti Ssekabira Fred ayinza okuba nga yavuddeko katono kuba ab'emikwano ne bakola nabo bazze baatubuulidde embwa bagamba kuba badde muvuzi wa boodabooda badde alindira okufuna akasente ke akasembayo ku piki eyo gye yatunda era abadde abategeeza nti bayinza obutaddamu kumulaba. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.